I was telling people that money is one good thing. Mbadde ngamba abantu nti sente kimu ku bintu ebirungi. But money is like electricity. Naye ate sente ziringa amasanyalaze. We all know how good electricity is. Ffenna tumanyi amasanyalaze bwe gali amalungi. We all know that we survive by electricity at home. Era ffenna tumanyi nti okubeerawo eka tubeererawo ku masanyalaze. Almost most of the things, most of the activities at home are supported by electricity. Kyenkana ebisinga obungi ku bikolebwa ewaka biwagirwa oba biddukanyizibwa masanyalaze. You need electricity in the fridge. Weetaaga amasanyalaze mu firiji. To keep your stuff in a good condition. Ebintu bye botaddemu bisobola okusigala nga birungi. You need electricity in a cooker. Weetaaga masanyalaze mu kuuka. Be able to cook those stuffs. Okusobola okufumba by'olina okufumba. You need electricity in the fan. Weetaaga amasanyalaze mu kawujjaako. In order to have some fresh air. Kasobola okukuleetera ku mpewo eweweera. Some others are using ACs. Abalala bakozesa AC. You need electricity in a radio. Weetaaga amasanyalaze mu laadiyo. To hear focus supper. Okuwulira kyeggulo kyo kya focus. To listen to it. N'okiwuliriza. You need electricity in a TV. Weetaaga amasanyalaze mu TV. To tune Kingdom TV. Osobole okuteekako Kingdom TV. How about in the dryer? Kati ate bw'ebeera dryer. The hair dryer. Mukyala gwali awo. How about the lights? Kati ate amataala. Oh, electricity is so useful at home. Amasanyalaze ga mugaso nnyo eka. So useful. Ga mugaso nnyo. But at the same time, this electricity, naye mu kiseera kyekimu amasanyalaze ge gamu gano, there is one thing that is known about it. Waliwo ekintu ekirala ekigamanyiddwako. Electricity is dangerous. Amasanyalaze ga kabenje. It kills people. Gatta abantu. That's why you're going to find on some poles, electrical poles, there is a tag there, a small poster, a small sign says, danger, hatari, kabi danger, musai. Yensonga lwaki ku nkondo z'amasanyalaze ku kkubo eyo oba otambula ojja kusanga kuliko akapande katono nnyo, kuliko akafaananyi ak'akawanga ne X n'ebigambo hatari, mutawaana, kabenje. And we all know how dangerous electricity is. Era ffenna tumanyi amasanyalaze bwe gali ag'akabi. That when it hits you, bwe gaba gakkubye, you may find yourself in a coffin. Wandyesanga mu ssanduuku. If it hits you very well. Bwe gaba gakkubye ne gakunoza. Is that not true? Si kituufu ekyo. But the question is, naye ekibuuzo kiri nti, what should we do? Tukole tutya olwo? Should we do away with electricity? Twejjireko ddala amasanyalaze? Is it easy? Kisoboka kyangu. To live a life without electricity? Kyangu okubaawo okutambuza obulamu nga amasanyalaze tugeewaze? Because we have heard how dangerous it is. Kubanga tuwulidde akabenje ke galeeta. Can we completely do away with it? Tugejjireko ddala. And we say, I don't want electricity to come close to me. Tugambe saagala kusembererwa amasanyalaze. Actually, it has ever happened. Back home in the villages, there are people who refused electrical lines to go through their fields because of that knowledge that electricity is dangerous. Kyali kibaddewoko eyo mu byalo byaffe abantu abamu baagaana amasanyalaze okugayisa mu bibanja byabwe olw'okumala okugambibwa nti amasanyalaze gatta. Yes, it's very true. It can kill. Weewaawo kituufu nnyo okutta gasobola okutta. But in this modern technological world, naye mu nsi eno egenze ewala ennyo mu bya tekinologiya. In this modern technological .com world, can we live without it? Mu nsi eno eya .com eya tekinologiya era egenze waggulu ennyo mu by'omulembe tusobola okubeerawo nga tewali masanyalaze. Where even as I'm speaking now, nga ne wenjogerera leero, I'm using electricity. Nkozesa masanyalaze okwogera gy'oli. For you to be able to hear me, I'm using electricity. Gwe okusobola okumpulira ate era nyina kukozesa masanyalaze. For us to sit here and there's no darkness, we need electricity. Bwe tuba tunaatula wano wataba nzikiza geetaagisa masanyalaze. The money that you're having in the bank, sente z'olina mu bbanka, if electricity crashes in this country today, amasanyalaze singa gazikira mu ggwanga lyaffe leero, everyone may turn to be poor. Buli muntu ayavuwala. Amen. Amina. Everyone buli omu may be poor. Ayinza okwavuwala. If you are told today that if
We wake up one morning today nti singa tugoloka olunaku lumu ku makya and we are told that the satellite that has been supporting the internet has crashed worldwide. There is no internet anymore. Everyone becomes poor that same day. ne tugambibwa nti ekyuma ekibadde kigabirira intaneti mu nsi yonna kizikidde, tewaliwo intaneti wonna, ensi esobola okwavuwala mu lunaku lumu. Everyone becomes zero. It goes on zero, becomes poor, because right now everyone knows his amount of money in the bank, and the bank can only pay you, and they can only know how much you know, but how much you do have by the support of the internet. Kuba we twogerera buli muntu yenna alina essente mu banka okumanya z'olinayo naawe okusobola okuzeebuuza ne bw'oba oyagadde okuzijjayo, intaneti yeekwataganya emirimu egyo. Your money is not written anywhere on any paper. Sente zo tezikyali mpandiike ku lupapula lwonna. It is now soft money. So I mean, they call it what? It's e-money. Kati sente zitambulira mu masannyalaze oba mu bwengula. Electronic money. Sente zitambulira masannyalaze. So the evidence now is depending on the technology. Kaakati obukakafu bwonna bwesigamye ku tekinologiya. The evidence of how much you have. Obukakafu bwa mmeka z'olinawo. How much you don't have. Mmeka z'otalina. Tekinologiya. So I said all that to tell you how important certain things are. Njogedde ebyo nakulaga ebintu ebimu nga bwe biri ebikulu. Now back to the electricity I talked about. Kati nga nzizeyo ku masannyalaze ge njogeddeko. How do people live with this dangerous electricity? Abantu babeerawo batya emirembe n'amasannyalaze gano ag'akabi. What they did, kye baakola, they insulate this electricity. Baddira amasannyalaze gano ne bagasabika. Now you can see I am able to touch it. Olaba nsobola n'okukwata ku waya yaago. The electricity is inside this wire. Amasannyalaze gali munda mu waya, gali munda mu luwaya luno. That's how they transport it from one point to another. Bwe bati bwe bagatambuza okugajja mu kifo ekimu ne gagenda ewalala. The real electricity is inside the cable. Amasannyalaze agaddala go gali munda mu luwaya. But on the top of it, naye kungulu ku lwo, there is this rubber thing kuliko ekintu kino ekyamasanda that is called the insulation. Ekikuta ekyamasanda ekiyitibwa ekigabikkako. So that this precious electricity, precious important electricity does not shock me. Bwe kityo amasannyalaze gano ag'omuwendo ate nga g'amaanyi galeme okunkola akabi. Is precious, important, but dangerous. Makulu ga muwendo naye ate ga kabenje. Let me bring you back to the Bible. Kankukomyewo ku Bayibuli. Because those things sometimes they help us to understand. Kubanga ebintu ebyo oluusi bye bituyamba okutegeera. This Bible, Bayibuli eno, it is so good. Nnungi nnyo. Can I hear somebody say good? Kankulyekaaga nti nnungi. Amen? Amiina. But when you don't handle it with the care. Naye bw'otagikwata na bwegendereza. Are you listening to me? Ompuliriza. You can still be destroyed by this same Bible. Osobola okuzikirizibwa Bayibuli yennyini eno. A lot of people today are in a chaotic faith. Abantu bangi leero bali mu kukkiriza kw'obulimba okw'ebidiinidiini. Because of this Bible. Olwa Bayibuli eno. Are we together? Tuli wamu. That's why only reading it is not enough. Yensonga lwaki okugisoma obusomi kyokka tekimala. Having it is a good thing, but it's not enough. Okuba nayo kirungi naye tekimala. But ensuring that you are in a right church where the Bible is read and interpreted the right way. It is key and important. Okukakasa nti oli mu kkanisa entuufu, Bayibuli mwesomebwa era n'ennyonnyolwa mu ngeri entuufu kye kisinga obukulu. Otherwise you can be spiritually imprisoned. Bwe kitaba bwe kityo osobola okusibwa mu mwoyo n'oba mukomera. The Bible. Okuyita mu Bayibuli. You have to read and also understand. Olina okusoma ate n'otegeera. This is a serious issue. Eno nno nsonga nkalaativu. A gentleman was coming from Ethiopia. Omwami yali ava Ethiopia.
We get this account from the book of Acts of Apostles chapter 8. tusanga ebigambo bino mu bikola by'abatume 8. And Enoch was coming from Ethiopia. He traveled to Israel, and he was on his way back to Ethiopia. Omulaawe nga mukungu wa kabaka yali ava mu ggwanga Ethiopia nga yagenze mu Yerusalemi ati addayo ewaabwe. He had a Bible. He got a Bible. N'aba nga yalina Bayibuli. But on his way back, because he was a government official sitting in his chariot, you can call it a Prado or a Land Cruiser of today. Kakati ngaddayo olw'okuba yali mukungu wa gavumenti yali mu ggaali lye leero giyite oba Land Cruiser oba Prado oba yonna gy'olowoozezza. He was holding a Bible. Yali akutte Bayibuli and reading. Ng'asoma. But he did not understand what he read. Naye nga by'asoma tabitegeera. It took God himself. Kyatwala Katonda mwene. Took God himself. Katonda yennyini. To speak to one of the preachers in town. Okwogera n'omu ku babuulizi b'enjiri mu kabuga. His name was Philip. Yali ayitibwa Filipo. And he told him n'amugamba that on the northern bypass, n'agamba nti ku luguudo luli olukutulamu, on the highway to Ethiopia, olwo oluleega okugenda mu Ethiopia, there is one Enoch. Waliwo omulaawu omu. He's an Ethiopian. Musajja mu Ethiopia. On his way back to Africa. Addayo ku ssemazinga w'abaddugavu. He's holding a Bible in his hand. Akutte omuzingo mu mikono gye. He was actually reading the Bible. Say he had opened the book of Isaiah. Yali asoma ng'akutte omuzingo gwa Isaaya. But all what he was reading, naye byonna bye yali asoma, and all what he read, ne byonna bye yali asomye, he could not understand. Yali tasobodde kubitegeera. Reading is one thing, okusoma kintu kimu, but also understanding is a different thing. Kati ate n'okutegeera by'osomye kintu kya njawulo. And Philip ran after this man. Kati Filipo n'adduka okugoberera omusajja ono. Because the Holy Ghost had told him to do so. Kubanga Omwoyo Mutukuvu kye yali amulagidde okukola. Came close to the chariot. N'asemberera eggaali lye. He found it true that the government official of Ethiopia had a Bible and was reading it, but he did not understand what he was reading. N'akisanga kyali kituufu nti omukungu wa Ethiopia yali mu ggaali lye ng'asoma Bayibuli naye nga tategedde by'asoma. And Philip asked this government official, Kati Filipo n'abuuza omukungu ono, have you been able to understand what you have read? Sebo, osobodde okutegeera bye wasomye? And Enoch said, how could I understand all this? Omulaawe ono n'addamu, nnyinza bitegeera ntya? Yes, the Bible is mine. Weewaawo Bayibuli yange. And I've been read. Era nsomye. I have read. Nsomye. But honestly, I can't interpret what I have read. Ekyamazima kiri sisobola kuvvuunula bye nsomye. And Philip asked him, can I join you in your chariot? Filipo n'amubuuza, Sebo, nkwegatteko mu ggaali lyo? And the man said, sure. N'agamba, yanguwa, tewali buzibu. Come up. Linnya. Then he say, okay, what is it that he didn't understand? N'alyoka amubuuza, kati kiki ddala ky'otategedde? And Enoch said, but to whom was God talking about all these things that I've read about? Omulaawe n'alyoka agamba Filipo, ekisinga okuntabula bino ebyogerwa wano Katonda yali abyogera n'ani? And from that point, Philip started to translate word by word to the Enoch. Okuva awo Filipo n'atandika okunnyonnyola kigambo ku kigambo eri omulaawe. What does that teach you? Ekyo kikusomesa ki? What does that? What do you understand from that? Kiki ky'otegeera okuva mu ekyo? Reading is one thing. Okusoma kintu kimu. But understanding what you have read is a different thing. Naye ate n'okutegeera by'osomye kintu kya njawulo. That's why we come here. Yensonga lwaki tujja wano. And that's why it's important every time we come with our Bible. Yensonga lwaki kikulu buli tujja ne Bayibuli zaffe. And when it is opened, when the preacher opens, it's important you also open. Era omubuulizi bw'abikula naawe kiba kikulu n'obikula eyiyo. Because the Bible clearly says. Kubanga Bayibuli erambulula ng'eyogera. That my people are destroyed for lack of knowledge. Abantu bange bazikiridde lwa kubulwa kumanya. What destroys people is lack of knowledge. Ekizikiriza abantu kubulwa kumanya. Lack of knowledge. Kubulwa kumanya. If you continue in ignorance, bw'olemera mu butamanya, the devil
will eventually take advantage over you. sitaani ajja kuwunzika nga akwegirisirizaako oba nga kukoze by'ayagala. Are you there? W'oli? Remember, the devil may not come to you putting on his black tall hat, black suit, and a longer tail at his back. He will definitely use people. Jjukira sitaani ayinza butakweyoleka ng'ayambadde kiikabuuti ekiwanvu ng'ate alimu omukira omuwanvu guyiseemu emabega naye ate n'ajjira mu muntu owa bulijjo ataliiko katiisa konna. Because he's also having his own agents. Kubanga ne sitaani ayina abantu be abamukolera. The scary thing is, Ekitiisa ennyo kiri nti some of the devil's agents are aware that they are devil's agents. abamu ku bakozi ba sitaani ba agenti be bakimanyiiko nti bakolera ye. Others are used ignorantly. Ekiruma abalala bakozesebwa mu butamanya bwabwe. Those two agents are there. Abo ababaka weebali ababiri. They are those that are used by the devil with full information that they are satanic agents. Waliwo ababaka ba sitaani abakozesebwa nga bakimanyi bulungi nti gwe bakiikirira buli bagenza gye bagenza okukolera. But through the times I've been around, naye okuyita mu kiseera kye mbaddewo, and through the many things I've seen, era n'okuyita mu bintu ebingi bye ndabye, I came to realize that they are devil's agents who are not aware that they are devil's agents. ntuuse okuzuula nti waliyo ababaka ba sitaani oba abakolera sitaani nga tebakimanyiiko nti gwe bakolera. Especially those that are confused. Naddala abo abatabuddwa. People who are confused. Abantu abatabuddwa. Now, it is sad to know Kati kyannaku okumanya that even people who are confused, sometimes they happen to be leaders. nti ate n'abantu abatabuddwa nga amagezi gabeesibye oluusi beesanga nga bakulembeze. Have you ever known that? Ekyo wali okitegedde? People who are confused, Abantu abatabuddwa sometimes they happen to be leaders. oluusi weesanga nga bakulembeze. They can also access this microphone. Nabo basobola okutuuka akazindaalo They kano. also start churches. Nabo batandika amakanisa. And these churches also get members. N'amakanisa gano gajjamu abasabi. And you can happen to be one of the members. N'ogenda weesanga okuba nga gw'omu ku basabirawo. An individual is confused, Ng'ono akubuulira yatabulwa, is in the devil's prison and captivity, ali mu kkomera era busibe bwa setaani, but he happened to be your leader. naye ate nga ye mukulembezeewo. What is he delivering? Kiki kyakutuusaako? Confusion to you. Naawe akunywesa kutabulwa. He transfers and he transmits his confusion into you, Addira okutabulwa okuli mu ye naawe kwakusindikira, so that his confusion becomes multiplied. kati okutabulwa kwe ne kwekubisaamu. It get multiplied. Kwekubisaamu. Now, instead of having one fellow who is confused, Mu kifo ky'okubeera n'omuntu omu atabuddwa mu katundu, then we happen to have a bunch of people seated there confused. kati ne twesanga waliwo entuumu y'abantu bali awo abaatabulwa batudde wamu. When a blind man leads a blind man, Omuzibe w'amaaso bw'akulembera omuzibe w'amaaso, they all ends up where? bonna bawunzikira wa? In a ditch. Mu bunnya. That's what happens with a confused person when he starts to teach his confusion. Ekyo kye kibaawo eyatabulwa bw'atandika okusomesa okutabulwa kwe. Are you there? Woli? If you think that I don't have the research, Bw'obanga olowooza nti sirina kunoonyereza kwe nkoze, you go and ask Reda Musanje here. genda obuuze omukadde Musanje abadde wano. Where is Musanje, by the way? Kadde Musanje oba aliwa? We had a sister who was sitting somewhere there about 6-7 years ago. Twalina mwannyinaffe yatuulanga mu bitundu byayo emyaka nga 6-7 egiyise. She was a member here. Yali nga asabira wano. I don't know what happened, Simanyi ki kyabaawo. but I think too much information from too many different preachers. Nendowooza obubaka yafuna okusomesebwa kungi nnyo okuva mu basomesa bangi nnyo. Then among those many, I think he even attended some others who were confused. Kati ndowooza mu bangi abaamusomesa yatuulako wansi w'okusomesa kw'oyo yali atabuddwa. The next thing, Ekyaddako she became a victim. n'afuuka omunyago.
she started to hear strange voices. n'atandika okuwulira amaloboozi ag'engeri. She was a business person, Yali mukyala mukozi wa nsimbi, had her own shop somewhere in town. ng'alina edduuka lye mu kibuga. The next thing was to close the shop. Ekyaddako kye yakola kwali kuggalawo dduuka. Said that God had told her to close that shop. Ng'agamba mbu amaloboozi gali Katonda mwe yayise n'amugamba edduuka liggale. And this same God who was talking to her Kati Katonda y'omuntu yayogeranga naye told her to leave the husband. n'amugamba n'omwami omusajja gw'olina mwabulire. This same God took her on a prayer mountain. Katonda y'omwoyo n'amutwala ku mukunguza n'amutwala ku lusozi. For many days, abandoning her family there. Okumala ennaku nnyingi ng'amaka yagaabulira yagaleka eka. Abandoned the business. Emirimu yagisuulawo. Abandoned the marriage. Obufumbo nabo yabuvaamu n'abulekawo. Went to seek this God. N'agenda anoonya Katonda ono ayogera naye. And the voices continued. Amaloboozi nno ne geeyongera. The voices started to say different stuff. Amaloboozi ne gatandika omugamba ebintu eby'enjawulo. Controversial stuff. Ebintu ebikontana. But she didn't have the ability Naye nga talina busobozi. to differentiate between the right and the wrong. Nga talina busobozi bwawula wakati wa bituufu mu byawulira n'ebikyamu. So whatever voice came, Kati ye buli ddoboozi lyamujjiranga she believed it. nga yalikkiriza bukkiriza. She got dreams when she was getting married to a white man, N'afuna ebirooto ng'alaba afumbirwa omuzungu, an Israelite, Omuyisirayiri. and believed that a white is coming. N'akkiriza kati omuzungu yantwala. When she was walking at the prayer mountain, Kati olunaku lumu aba atambula ku lusozi, she saw a piece of paper, actually, which was a Bible page. I think it fell off from somebody's Bible, but abandoned there in a bush. n'alaba akatundu k'olupapula kyensuubira nti lwali lupapula lwa bayibuli olwakuuka mu bayibuli y'omu ku baali bazze okusaba, ne lugwa ne lusigalayo ku lusozi. And she believed that God was the one that was giving her the message that was on that paper. Ye n'akkiriza nti Katonda mwene akudde mu bayibuli y'olupapula n'amukwasa obubaka obululiko. And she held on that paper. N'anyweza akapapula ako, She held on it, n'akanywererako, varied it, n'akalaba nka bbeeyi, kept it, n'akakuumanga, read the information there. n'asoma ebiriko. She actually believed that God was sending her to Israel according to what she was reading from that book, from that paper. N'akkiriza nti okusinziira ku byawandiikwa ebyali kapapula, Katonda ye gwe yali asindise mu Isirayiri. And she believed she had got a message to Israel. Era n'akkiriza nti ye And for atumiddwa Israel. obubaka abutwalira Abayisirayiri. The voice continued to say, that is where your husband is. Eddoboozi nga lyongera omunkakasa nti omwami we ali eyo. On many occasions I've interacted with this sister. Emirundi mingi njogereganyizza ne munnyinaffe ono. And trying in a way of trying to help her. Mu ngeri y'okugezaako okumuyamba. But she was not easy. Naye n'ataba mwangu. She had already started a church. Yali yatandika n'ekkanisa. She has got followers. Ng'alina n'abagoberezi. These followers, most of them abandoned their marriages. Abamugoberera aba abakkiriza be abangi kubo baasuulawo obufumbo bwabwe. They live with their children in the church. Bajja n'abaana baabwe babeera nabo mu kkanisa. They abandoned their work. Baasuulawo emirimu gyabwe. He told them God doesn't want them to work. Ng'abagamba nti Katonda tabaagaliza kukola. Those are earthly things. Ebyokukola bya nsi. Now, you may think I'm telling you stories. Oyinza okugamba nti ndi mu ngero za Wakayima ne Wango. I think even my wife has ever seen this lady. Ndowooza n'omukyala wange yali amulabyeko omukyala ono. Even some leaders here, they know the lady. N'abamu ku bakulembeze wano bamumanyi omukyala ono. At one time, she told Elder Musanje Olunaku lumu yagamba omukadde Musanje that God has called her to go to Israel. ti Katonda amuyise okugenda Isirayiri. She didn't have a passport. Nga talina paasipoota. She didn't have a visa. Nga talina wadde visa. She didn't have a ticket. Nga talina wadde tiketi y'ennyonyi. But Musanje didn't know. Naye omukadde Musanje byonna teyabimanya. You know, Musanje has a problem of following everyone. Omanyi omukadde Musanje alina obuzibu bw'okukkiriza buli kye bamugambye. Following. Kugoberera. So she put the lady in the car. Kaakati n'ateeka omukyala mu mmotoka. Up to the airport. N'amuvuga okumutuusa ku kisaawe.
reaching the security. bagenda tuuka ku byokwerinda bakebera. Musanje is holding the bag. Omukadde Musanje yasitudde ensawo. Now they are asking, Kati babuuza, Madam, nnyabo, where is your passport? paasipoota yo eruwa? She said, I don't have one. Nagamba yo sigirina. They said, then, Olwo ne bagamba, kati olwo. he said, I'm leaving. Nga ngenda. He said, where? Ne bamubuuza wa? Where's the visa? Visa eruwa? Where's the passport? Passport eruwa mwe mubeera visa? How about your ticket? Kati ate tikiti ye eruwa? She told them, God has sent me. Naga mmwe nze Katonda yantumye. How can I start to need a passport and a visa and a ticket when God has sent me? Kati munfaananya mutya n'abalala neetaaga passport omuli visa nga nina ne air ticket. What does the Bible say? Bayibuli egamba etya? The earth is of the Lord's Ensi ya Mukama and its fullness. n'okujjula kwayo. Even where I'm going, that is God's earth. Gye ŋŋenda eyo nsi ya Mukama. The security were like a dreaming. Kakati ab'ebyokwerinda ne balowooza oba tuloota. They didn't believe what we were seeing. Nga tebakkiriza bulungi bye balaba. And the Musanje slowly dropped the bag. Omukadde Musanje n'afuna engeri gy'assa ensawo wansi. And he backed off a little bit. N'asooka yeemululamu katono. And whisked himself away. N'asooka yeemulula awo n'avaawo. Otherwise he was going to be arrested in the next minute. Mu ngeri endala eddakiika eziddako baali balina kukwatamu ye. I am talking about a pastor. Njogera ku musumba. She's having people in the church. Ayina endiga mu kkanisa gy'asumba. Not far away. It's just right here in Bwaise. Si wala nnyo ba mu kibuga Bwaise. For a couple of times when other people challenged her, where do you come from? Whose daughter are you? Whose son are you? She told them, I came from Bishop Kiganda, is my spiritual father. Emirundi mingi abantu bamusomoozanga ne bamubuuza naye owange ani akuzaala mu bintu bino eby'omwoyo ani kitaawo naga nze nva wa Bishop Kiganda yanzaala. Now on many occasions I had to invite her, telling her that if you don't drop that nonsense, if you don't even close that church, if you don't come back and sit in the church, don't ever tell anyone that you belong to CFC. Emirundi mingi namuyita okumugamba nti ebintu byo byewakola bwe tubivuddeeko kubisuula wansi oba ekkanisa kugiggala kujootuula osomesebwe lekeraawo okuteekayo erinnya lya Focus Center. You know, many people think that opening a church is the most prestigious thing. Manyi abantu balowooza nti okuggula ekkanisa kye kimu ku bintu ebyomuwendo ennyo ky'oyinza okukola mu bulamu. And some of them think when you tell them go and close that church, they think you are sound devilic. Era abamu bw'obaga nti genda oggalewo ekkanisa eyo bawulira ddala nga sitaani yayogera okuyita mu They're ggwe. saying you are not a good person. How can you ask me to close a church? Tokyalina wa Katonda ngamba otya okuggala ekkanisa ya But Katonda. I've told a lot of people Naye ngambyeko abantu abawera that go and close that nti church. genda oggalewo ekkanisa eyo. Because if you don't take it to hell, it will take you to hell. Kubanga gwe bw'otagitwala mu geyeena yo yejja okutwala mu geyeena. If you don't kill it, it will kill you. Bw'otagitta yo yegenda okukwettira. Sometimes those two things happen. Oluusi ebyo ebintu ebibiri bibaawo. When your daughter of 8 years of age, Muwalawo ow'emyaka 8 gyokka egy'obukulu when he gets pregnant singa amala n'abaka olubuto at the age of 8 or 10, ku myaka gye 8 oba 10, if that pregnancy doesn't kill her, then she can kill it. olubuto bwe lutamutta ye waakiri alutta. And the church is like that. Ekkanisa bwetyo bwe yakula. Church is not for immature people. Ekkanisa si y'abawere o si y'abaana bato. Are you there? Woli When a baby start to feed babies, omwana bw'atandika okuyonsa abaana, when a baby start to feed babies, omwana omuto atandika okuliisa abaana, guess what she is gonna feed them? teeba buteebi kikyagenda okubaliisa. Ajabalisa n'ebiyenje. He will feed them with cockroaches. Ajabalisa ebikunnembe. He will feed them with the other aunties, Ajabalisa ebisokomi. with other doodles of the earth. Kubanga n'ebibeera biyitawo abikwata. For everyone they are passing by, you will catch them
Babies, when cockroaches are passing or whatever, they can pick them and they want to put them in the mouth. Abaana abato buli kimuyita mu maaso bakiwuka kyayagala kibaka kiteeke mu kamwa. So if they are the one now to feed the others, Kaakati bw'aba yalina okuliisa then abalala, they are going to feed them those wrong stuff as well. abajja kubaliisa n'ebyo ebikyamu ye byalowooza nti biriika. Je muli eyo? Are you there? Mukyaliyo? Are you still there? Si buli muntu ndi alina okutandika ekkanisa agisumbe Not everyone should start church and pastor it okutuusa nga Katonda akugambye. until when God tells you. Y'oli eyo? Are you there? Okutuusa nga Katonda akoze atya? Till when God does what? Now the source of having so many false prophets around Ensibuko y'okuba ne bannabbi oba abaweereza ab'obulimba abangi abatwetoolodde. it emanates from people who are ignorant but they don't want to submit to anyone, and in them there is nothing. They have not been spiritually nurtured, they have not been mentally not been brought up, but they want to become leaders. What happens in their ignorance, they go ahead and start churches with the 3 scriptures they have from the Bible. And when the 3 scriptures are over, then they start to offer whatever crosses their mind to the people. Ekizibu ky'okuba n'abannabbi b'obulimba n'abasomesa b'obulimba abangi kiva ku bantu abatalina kye bamanyi nga balina omuliro gw'okuweereza, ne bagaana okubaako gye batuula babasomese babayigiriza ebintu by'obuweereza, ne badduka n'ebiwandiikibwa byabwe 3-4 by'alina mu mutwe. Bw'atandika okubibwa ekisibo ne biggwawo, olwo ekimusala mu maaso kyabaka n'abagabula. By the end of the day, Ku nkomerero ya byonna, you have a false prophecy ministry. n'oba n'obuweereza obw'obunnabbi obw'obulimba. Now those one I already told you, Kati abo bemaze okugamba, those one falls in the category of false prophets who are confused. They may not necessarily know that they are one, but they're just confused and they are thinking they are doing the right thing. Kati abo be bagwa mu ttuluba ly'abagenti ba Sitaani abamuweereza nga tebamanyi, baafuuka bannabbi ab'obulimba nga tebategedde, baatabulwa butabulwa ne batandika obuweereza ne butabuka. The prophet I told you about in Bugerere, Naye nabbi gwe nabagambyeko oli ow'e Bugerere, she make the hand of the Lord for the people. ye abakkiriza be abakolera omukono gwa Mukama, And she reads in the Bible era asoma mu Bayibuli and show them the hand of the Lord. n'abalaga awandiikiddwa nti omukono gwa There Mukama. is a writing that shows that the hand of the Lord lifted me in, lifted Ezekiel and took him in the valley. Ekyandikwa kigamba nti omukono gwa Mukama gwayimusa Ezekiel ne gumutwala mu kiwonvu. So she told her members Kati n'agamba abakkiriza mu kkanisa that unless you have the hand of the nti Lord, okuggyako nga buli ali wano olina omukono gwa Mukama, you cannot succeed. tosobola kubaako ky'ofuuka. So members went ahead and paid their money to Kakati the prophet to make them the hand of the Lord. Abakkiriza ne bagenda maaso ne basasula ensimbi eri nnabbi abakolera omukono gwa Mukama. Now from which material that this prophet make the hand of the Lord? Ekibuuzo bagubumba mu ki? She gets a bottle Addira eccupa and gets some small sticks n'afunayo obuti obutonotono and gets some scissors n'afuna obuso and bound these small sticks around the bottle n'alyoka aluka obuti buno ng'abusibira ku ccupa, and end up by wrapping the bottle into these small sticks. eccupa n'agisibira muli nga kasenyanku bw'asiba ebintu bye byasiba. And then she sends you in the crossroads. Kati n'akutuma ku masaŋŋanzira, Then you pick 3 stones. n'olondayo amayinja 3, You bring the 3 stones and drop them in the bottle. oyitayo amayinja 3 n'ogasuula mu ccupa. And then you spite 3 times in that bottle. Ati mu supa n'owandamu amalusu 3. And then she covers the bottle. Kati n'agisaanikira. And then you pay the money. Awo n'osasula ssente, You take the hand of the Lord n'otwala omukono gwa Mukama and place it somewhere in your house. n'oguteeka awantu mu nnyumba yo, And she assures you nothing will ever attack you. n'akukakasa tewali kiri kwaŋŋanga. Because you have the hand of the Lord. Omukono gwa Mukama osula nagwo mu nnyumba. Two things might have happened to such. Ebintu bibiri biyinza okuba byabaawo eri omuntu ng'oyo. Either she knows that she is serving the devil, Ayinza okuba akimanyiko nti aweereza Setaani, but she might not know. naye ate ayinza n'okuba nga takimanyi. Sometimes people get trapped and become victims
out of ignorance. oluusi abantu abamu bagwa mu mutego ne bafuuka omunyago gwa setaani lwa butamanya. Amen. Amiina. When she's baptizing people, bw'aba abatiza abantu, she takes you and then you remove all the clothes akutwala ewali amazzi n'olyokoggyamu engoye zonna, and he immerses you when you are naked. akunnyika oli bute, And then you get the cloth, n'olyokoddira engoye you throw them to the waters n'ozikasukira amazzi, so that the waves can take them and take away all your sins. amayengo gatwale engoye n'ebibi byo bigendereko. All those things are happening. Ebyo byonna bigenda mu maaso ate mu ggwanga lino. We had another prophet in Ruwero some 10 years ago. Twalinayo nabbi omulala sayidi y'e Luweero myaka nga 10 egiyise. You must have heard about him. Mwandiba mwamuwulirako. He made people to sell all their property, bring all the money so that they give him the money so that he can take all this money to heaven and buy them some piece of land, some plots in heaven. Yalagira abakkiriza mu kkanisa ye, situunda buli ky'olina, kwata akavangata ka ssente zireeta ozikwase nze nnabbi, nze nkugendere mu ggulu nkugulire ekibanja poloti oba ettaka. He told them, if you don't do that, N'abagamba bw'otakola ekyo you will die and reach heaven and you live on the streets forever. ojja okufa ove wano ogende mu ggulu obeere ku nguudo ng'otaayaya nga tolina waakutuula. If you don't pay the money and buy a plot in heaven, then you will have nothing in heaven and you have no place to live in. Bw'otaleeta ssente ezo ne ngenda nkugulira kifo ojja tuuka mu ggulu nga tolina waakubeera. You want to say that that he never read any scripture in the Bible? Oyagala gamba nti taliiko we yasoma weekyefaanaanyiriza mu Bayibuli? She must have read something. Ateekwa okuba aliko kye yasoma. Leave alone not understanding it, but she must have read something. Ekyokuba nti yategeera bulungi sooka okireke, naye ateekwa okuba aliko kye yasoma. There is a scripture that say, Waliwo ekiwandiiko bwe kigamba, temuterekanga bintu ku nsi. don't keep your riches on earth Ababbi kwe babbira n'ennyenje kwe zoonoonera. where robbers can come and rob, and even the ants will eat them. Naye muterekenga ebyobugagga byammwe mu ggulu. But always keep your treasures in heaven. Naga ndi mululabye? It tells them, have you seen the verse? Temululabye? Haven't you seen the verse? Bring the money. Mulete sente. Mbagulire ebintu. Then they had to sell all the cows. The people of Ngoma, you know Ngoma, eh? Abantu b'engoma. The people of Ngoma, Luwera and all the areas, they sold all their property. Take the money to the preacher so that the preacher can buy them some pieces of plot in heaven. Abantu b'engoma Luweero ne batunda ebyabwe eby'obugagga byonna, sente ne bazitwalira omubuulizi n'agenda bagulire ebibanja mu ggulu. What was the name of the prophet? Erinnya lya nnabbi yali ani? What was the name? Bali bamuyita ani? Bushara. Nabbi Busala. I think it was Bushara. Abika ali nabbi Busala. And so many of that kind. N'abalala b'ekikulu ekyo. 15 years ago, 16 years ago, Myaka 16 15 egiyise. another preacher rose in Kanungu. Omubuulizi omulala yagolokoka mu Kanungu. His name was Bushara. Chibwetere. Erinnya baali bamuyita Kibwetere. His name was Chibwetere. Yali ayitibwa Kibwetere. He had 1,000 people plus in front of him. Yalina abantu 1,000 nga bali mu kibiina kye. He read the scripture. N'abasomera ekyawandiikibwa. The scripture is in Mark. Ekyawandiikibwa kiri mu Makko. Olunyiri lugamba The verse says mu kitabo kya Makko in the book of Mark, nti ne mwenna mulirungibwamu omuliro. and unto all of you shall be stirred fire, Ne mwenna mulirungibwamu omuliro. and all of you fire will be lit. I'm trying to locate the scripture here. Ngezaako okunoonya ekyawandiikibwa. Anybody has ever seen that? Waliwo yali akirabye? Mark chapter 9 verse 49. Makko 9:49. Those screens are meant to show us the Bible, not pictures. Entimba ezo zaali za kuteekako Bayibuli nno. Pictures shouldn't be the issue. Should be scriptures.
Not pictures. What are you reading? Mark 9 chapter 4 verse Mark chapter 9 verse 49. Marko 9:49. What are you reading there? Wagambye watya? Luga nti kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. Oh. Full stop. Oh. The preacher told them, Omubuulizi n'abagamba, turn up on this day. kakati ku lunaku bwe luti mujje. And he told them today, N'abagamba leero this scripture is going to be fulfilled. ekyawandiikibwa kino kituukirira. 1,000 people was in front of him. Abantu 1,000 nga bamuli mu maaso mu kizimbe. His name was Chibwetere. Erinnya lye Kibwetere. He had just crossed from Catholic. Yali kyajja ave mu Bukatuliki. One leg was still in the Catholic, Ng'okugulu okumu kukyaliyo mu Bukatuliki. and another leg trying to step into evangelicals. Okugulu okulala nga kulinnya mu kibuulizi ky'enjiri. All members had their rosaries. Abamemba bonna balina emidaali gyabwe. Some others 1, 2, 3 rosaries, 4 rosaries. Abamu nga balina mudaali gumu, abalala 2, abalala 3. He was the Father Chibwetere. Eyali Faaza Kibwetere. Another father was called Father Kasapulari. Kati ng'ate Faaza munne bamuyita Faaza Kasapulaali. Then there was 2 sisters. I've forgotten the name. Ne basisita nga babiri be neerabidde amannya. 2 nuns. Basisita babiri, abasiisita babiri. People brought the money. Abantu sente ne bazireeta. The guy bought petrol. Omwami n'agula petulooli. He told them N'alyoka abagamba, that it's time to anoint you. kiseera kya kusiga mafuta. Mwenna nyina okubatobya. I have to wait you. So every one of them was well awaited. Buli omu ku bo n'atobwa bulungi petulooli. Then he set all of them ablaze. N'alyoka abakoleezaako otuliro. And he burnt 1,000 people in Kanungu. N'ayokya abantu 1,000 e Kannungu. For him, his whereabouts are not known up to now. Ebimukwatako tewali abimanyi ne bwe twogerera. And all his colleagues. Ne banne bonna. Up to now, the police failed to give us a report. What happened? Where is Chibwetere? Who was Chibwetere? Where was he coming from? To which religion was he subscribing? Ne bwe twogerera, poliisi yanoonyereza naye yalema okutubuulira Kibwetere ali luddawa, banne bali luddawa, yali muki, yali akiikirira ddiini ki. Up to now, the report was not out, has never been out. Ne bwe twogerera, report tevangayo. But at least some of us who are researchers were able to know that he was belonging to a Catholic religion. Naye waakiri abankufa baali basobola okunoonyereza twakimanyaako nti yali Mukatuliki. Though he was becoming a controversial. Newankubadde yali afuuse Omukatuliki nalukalala. Because some of the corpses there, the remains, were wearing rosaries, and the Pentecostals do not wear rosaries. However much they tried to put it on Pentecostals, that those were Pentecostals. But the Pentecostals, excuse me, they don't put on rosaries. Kubanga egimu ku mirambo gyasinganibwa nga girimu emidaali mu bulago. Ate mukimanya abalokole tetwambala midaali, newankubadde baayagala okukiteeka ku balokole nti be bayokeza abantu, naye ffe mukimanyi tetwambala midaali. Maybe someday the police will overcome the influence that stopped them from publishing that report. Boolyawo olunaku lumu poliisi eryenunula mu maanyi agaababuutikira gaagibuutikira n'etafulumya ripooti. If it had come from Pentecostals, it would be published. Senga kyali kikoleddwa balokole, kyandibadde kiteekeddwa mu mpapula. But anyway, that's not the issue. Naye yo si y'ensonga. What I wanted to show you, kye mbadde njagala okulaga, this same Bible, ti bayibuli y'emu eno if it's not handled properly, bw'etakwatibwa bulungi, it has capacity erina obusobozi to make people get lost. okubuza abantu. Can we agree on that? Tukiriziganya ku ekyo. The Bible is like a medicine. Bayibuli eringa eddagala. Medicine. Somebody say medicine. Gamba nti eddagala. The Bible is like a medicine. Bayibuli eringa eddagala. We all know the purpose to which medicine was made. Ffenna tumanyi ekigendererwa ekyakoza eddagala. Medicine is meant to do what? Eddagala lyakolebwa kukola ki? To cure people kuwonya bantu whenever they are sick. bwe baba nga balwadde.
But have you ever known naye wali otegedde that if medicine is not handled properly, nti eddagala bwe liba terikwatiddwa bulungi has capacity to kill people? ate lirina obusobozi obutta abantu? Is that true or ekyo kituufu oba true follows? kituufu kikyamu? Can medicine cure? eddagala lisobola okuwonya? Can medicine cure? eddagala lisobola okuwonya? How about killing? Can medicine kill? ate lisobola okutta? If it is mishandled, bwe liba likwatiddwa mu ngeri enkyamu, medicine can kill. eddagala ate litta. Just in case a doctor tells you, take 2 tablets, naddala ng'omusawo akugambye emira makerenda 2 2 times 10, emirundi 10, and for you take 10 times 2. kati gwe n'omira amakerenda 10 emirundi 2. The doctor said what? yagambye eki? Go and take 2 tablets times what? 10. genda omira amakerenda 2 emirundi 10, And you just change a little bit. kati gwe n'okyusaamu The doctor's arrangement. n'okyusaamu enteekateeka ya musawo, You get the 10, put it on this side, n'oddira 10 n'ogissa oludda lw'eno, and the 2 this side. kaakati ne 2 n'ogiteeka ludda lw'eno, Then you take 10 times 2. kaakati gwe n'omira amakerenda 10 emirundi 2. Sometimes before you even take the second 10, oluusi nga tonaba kumira na 10 lya mulundi gwa 2, you could be gone. wandibanga ogenze. Amen. Amiina. So the handling of God's word Kati enkwata y'ekigambo kya Katonda must be with carefulness and understanding. eteekwa okuba nga ejjudde okwegendereza n'okutegeera. Can I hear somebody say amen? Kampulyo kagamba nti amiina. How about if you abandoned those medicines or drugs there and babies happen to crawl and have access to them? Kati ate watya ng'eddagala baalikuwadde n'oliragajjalira n'oliteeka abaana we basobola okutuuka, omwana we n'ayavula n'alisanga. Remember, medicine was created to do what? Jjukira eddagala lyakolebwa kukola ki? Created to do what? Lyakolebwa kukola ki? To cure lives. Kuwonya bulamu. But now a baby that is growing Kaakati ono omwana ayavula access the medicine asisinkanye eddagala and start to eat them thinking they are sweets n'atandika okulirya nga yalowooza switi or peanuts. oba binyeebwa. What are you going to find in your house? Kiki ogenda okusanga mu nnyumba yo? A dead body. Akalambo Done by what? nga kafudde ki? A medicine that was created to cure. Eddagala ate eryakolebwa okuwonya. Now it has killed. Kakati lisse. How about yourself abandoning it outside there and the rain is on it, Kati ate bw'oba olyerabidde bweru enkuba n'erikuba and then it dries, nate ne liddamu ne likala, and after 4 days you take it? ne wayita ennaku 4 n'olimira ate, That medicine is not medicine anymore. eddagala eryo liba terikyali ddagala nate, It is now poison. liba lyafuuse obutwa, Yet it was created to cure. so nga ate lyali lyakoleddwa kuwonya. Now it can kill you. Kati lisobola okukutta. Are we together? Tuli wamu? Are we together? Tukyali wamu. I started with the electricity, Natandise n'amasannyalaze created to give us some good service at home. nga gayiyizibwa okutwanguyiza obulamu eka. When it is mishandled, Bwe gakwatibwa obubi it can kill. gasobola okutta. Medicine Eddagala created to cure. lyakolebwa When okuwonya, it is mishandled, bwe likwatibwa obubi it can kill. lisobola okutta. This Bible Bayibuli eno created to cure. yaleetebwa kuwonya, Take us to heaven. kuluŋŋamya okututwala mu ggulu, Give us guidance. kutuwa kuluŋŋama, Good life. bulamu obulungi. When God's word is misinterpreted, Ekigambo kya Katonda bwe kivvuunulwa obukyamu it brings destruction. kireeta okuzikirira. I have seen so many people being destroyed Ndabye ku bantu bangi nga bazikiriziddwa by words that were read from the Bible. ebigambo ebyasomebwa okuva mu Bayibuli. That's why it's important Y'ensonga ki kikulu to know okumanya who is reading the Bible to you. ani akusomera Bayibuli, What capacity is he having to interpret it? alina busobozi naba ki okugivvuunula, What knowledge? alina kumanya ki, What is he saying? ki kyagamba, Is what he's saying applicable in the Bible? kyagamba kikwatagana ne Bayibuli n'ekyagireeta, Is he reading it with its relevance? agisomera mu buluŋŋamu bwayo, How does he interpret it? ye aginnyonnyola atya. I was respecting one man here in town.
nali nzisamu ekitiibwa omusajja omu mu kibuga wano, though on many occasions he was sounding so controversial. newankubadde emirundi mingi yawulikikanga nga byayogera biriko ebibuuzo, But until one day, naye okutuusa olunaku lumu when he read the scripture bwe yasoma ekyawandiikibwa from the book of Job, okuva mu kitabo kya yobu, how Job suffered, yobu bwe yabonaabona, how he lost his children, nga bwe yafiirwa abaana be, his wealth, obugagga bwe, his marriage, obufumbo bwe, and then eventually, olwo nekyaddirira later on, ekyaddako after a long time, nga wayise ebbanga ddene, after suffering, nga wayise okubonaabona, agony and affliction, okunyigirizibwa n'obulumi, he cried to God, n'akabirira Katonda, and God remembered him, Katonda n'amujjukira, and God returned all what he had lost 2 times, Katonda n'amukomezawo bye yali afiiriddwa byonna emirundi ebiri, and even gave him children n'amuwa n'abaana that were so beautiful. abaali abalungi ennyo. Now this preacher made a conclusion. Omubulizi ono n'afundikirira bw'ati, He made a conclusion yakola okufundikira and said, n'agamba that is what is going to happen on you. ekyo kigenda okubaako. When you have children that are disturbing you, bw'oba olina abaana abakutawaanya they better die. bafwe, And then God will give you others. Katonda n'akuwa abalungi. I was watching this on TV. Nali mbiraba ku terefayina That when you're having a woman, nti oba n'omukazi a wife at home, ng'olina omukyala eka that is giving you headache, ng'akulumya omutwe let her die. afwe, Then God gives you another. Katonda akuwa omulala. You have your boss, Oli mukozesa that your boss is giving you hard time. oba boosi wo ku mulimu Let him die. akulumya omutwe And afwe, God give you another boss. Mukama akuwe boosi omulala. I said to myself, am I dreaming? Ne negamba ndoota, Then I had to pinch myself. kati ne neesunako, Then I realized I was not dreaming. ngenda okukizuula nno nga siroota. Have you ever heard that preaching? Embulire wagiwulirako? You heard that preaching. Wawulira ku mbuulire eyo? Yeah? You heard the preaching. Mwagiwulirako? I thought it is me alone who heard that. Mbadde mmanyi nze nzeka nze nabiwulira. All that is happening in the preaching industry. Ebyo byonna bigenda mu maaso mu kisaawe ky'enjiri. Now supposing that is your pastor Kati fumiitiriza oyo bw'aba nga ye musumbawo, and you have to believe all what he preaches ate ng'olina okukkiriza buli and you ky'abuulira have to practice it n'okukissa mu nkola. and you have to implement it Olina okukissa mu nkola and you are the husband nga ye ggwe mwami, but you are having a disturbing woman at naye home. ng'olina omukyala ewaka akulumya omutwe Very disturbing. nga bannaye akubobbya omutwe. What are you going to do? Ogenda mukola otya? Chife. The next thing they are going to hear you do Kye bajja okuddayo okuwulira ng'okola is to curse your husband to die kwe kukolimira mukazi or waafe curse your wife to die. oba okukolimira bbaawo afe. When the curses refuse to kill him, Ebikolimo bwe biba tebimusse, you can choose to, make it to happen. oyinza okusalawo kulaba ng'okiyiiya kibeewo. You can choose to find a way of making it to happen. Oyinza okusalawo okulaba ng'oyiiya engeri gye kibaawo, Because they have taught you bitterness. kubanga bakusomeseza obukaawu. Bitterness. Bukaawu. The Bible has been falsely interpreted to you. Bayibuli ennyonnyoddwa kifuula nnenge gy'oli. When the Bible is misinterpreted to you, Bayibuli bwe bagikunnyonnyolera obubi, the end results may not be good. amakungula g'ekyo gandibanga si malungi. And in many areas of life. Ate nno kiba mu nkulungo ez'obulamu nnyingi. If it is family, Bwe biba bya mu maka, your family ends up being jeopardized. amaka gawunzika gatabanguse. When it is business, Bwe giba mirimu, you may lose it all. gwe oyinza okubifiirwa byonna. Your business may end up by being jeopardized. Bizinesi eyinza okuwunzika ng'etabanguse. When it is spiritual, Bwe biba bulamu bwa mwoyo, you may end up being spiritually messed up. oyinza okuwunzika nga otabanguddwa mu mwoyo. That's why we labor to teach and explain. Y'ensonga lwaki tulafuba n'okusomesa n'okunnyonnyola. And that's why we have created all these medias, radios, TV, however expensive they are to maintain them. Y'ensonga lwaki tutaddewo emikutu gino gyonna, laadiyo, terefayina, newankubadde gya buwanana butya, naye wabeerewo okumanya okutuusibwa eri abantu. The only so sad thing, Ekyennaku ate nga ekyennaku ennyo, some of you,
abamu ku mmwe you don't see that value at all. omuwendo ogwo temugulaba n'akatono. You don't even find the time to tune your radio or your TV. Temufuna na budde kuteekako laadiyo zammwe wadde TV zammwe. While the focus supper is going on, focus supper nga egenda mu maaso, for you are a victim of agataliiko nfuufu. kakati gwe oli munyago gw'agataliiko nfuufu. And that time is known for you. You have to be tuning to there, and they are piling a lot of nfuufu in your mind. Ekyo kyo kikumanyiddwako nti agataliiko nfuufu olutandika oteekwa okubeerawo balyoke bakumette enfuufu. So you rather sacrifice listening to the word of God and listen to other things. Waakiri owaayo nga saddaaka ekyokuwuliriza ekigambo kya Katonda naye n'olaba oba n'owuliriza ebirala. But by the end of the day, naye gye binaggweera, how has that built your mind? oba ku nkomerero ya byonna by'olaba by'owuliriza bikuzimbye okkomawa? How has it benefited you? Era bikugasizza bitya? How has it made you strong? Bikuwadde maanyi genkanawa? The only thing you have achieved there kyokka ky'ofunyeemu awo is the gospel of the day, lwe lugambo lw'olunaku, which you will share with other people. era lw'ogenda okutambuza n'abalala. Bannange omukazi mwamulabye? Did you see that woman? Temwamulabye ku mawulire? Didn't you see the woman in the news? Omukazi ayagudde mu ttooyi. The woman who fell in a pit latrine. Bannange bamugyeyo nga yenna You atonnyolokoka. know they brought her out when she was leaking like this. How does that information help your spiritual life? Kakati eyo embeera eyamba etya obulamu bwo obw'omwoyo? Abakazi mwabalabye abalwanidde ku mizigo. Did you see the women who fought by the rent houses? Abakazi balwanidde ku mizigo. Women fought by rent houses. Omu n'akwata omulawo n'agukuba mu nebwe. Someone got a mingling stick and hit the other. Poof! That is what you know. Ebyo by'omanyi. That is what is full into your social media. Bye bijjudde mu social media yo. That is what you send and forward in your social media every morning to other people. So kano wakalabye, kano wakalabye, kano wakalabye, kano wakalabye. Ebyo osindika ku WhatsApp. Did you see this? Did you see this? Have you seen this? Have you known this? And you spend a whole day watching those nonsense. N'omala olunaku lulamba ng'olaba oyo kasiya. What has that helped your spiritual life? Ekyo kiyambe kitya obulamu bwo What obw'omwoyo? if you send your friend Psalms 23 wate nga mukwano gw'omusindikidde Zabbuli 23 and you tell somebody, I've thought about it here and I've read this scripture and for sure it has appealed to me and this is the revelation that I've got. Please read it. n'olyoka mugamba mbadde wano nga nkulowoozaako naye ate nga nkulowoozezaako maze okusoma ekyawandiikibwa kino naye kuno kwe kuwikula kwe nfunyeemu naawe kugabaneko. The challenge is Ekisoomooza kiri nti even to those that you would send it to, n'eri abo gye wandibadde okisindika they are so much caught into the today's phenomena. nabo baakwatiddwa nnyo mu bigenda mu maaso olwaleero. They are so much caught. Baakwatibwa. People are so much fascinating with exciting things. Abantu basinga kunyumirwa n'ebyo ebikyamuukiriza. Even when you send them scriptures, they may not even read it. Ne bw'obasindikira ekyawandiikibwa ayinza obutakisoma. If you're going to avoid the confusion, bw'oba oneewala okutabulwa, read God's word. soma ekigambo kya Katonda. And when you read, Ate bw'okisoma, please do understand. kitegeere. Teeka omukono waggulu. Raise up your hand. Gamba nti ayi Mukama, Say, Oh Lord, nkwebaza I thank you kubanga oli Katonda omulungi. for you're a good God. Weebale Thank you kubanga for ndi mwana wo. I'm your son. Bwe ndi omwana wo Since I'm your son, nteekwa I okukufaanana. have to resemble you. Nyamba nkufaanana. Help me to resemble you. Njigiriza Teach me era yigiriza emikono gyange and gino teach my hands here okukola emirimu. to work works. Mpe ekisa Give me the grace bye nkola mbirabemu that omukisa whatever I do, I get a blessing. mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Amiina. Amen.